Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ekyawandiikibwa kyaffe ekya leero kigenda kuva mu ngero 2 olunyiriri olusooka nga wagamba nti omwenge mukudaazi ekitamiiza muleekaanyi buli akyama olw'ekyo amagezi tayina. Abooluganda tugenda ne tukola ebitaliimu. Tunywa omwenge abawusinga bamu tuli bazadde ne tugwa ku makubo tutamidde naye Mukama waffe si kyasinga okwagala. Tulina okubeera abazadde abalungi abatanywa mwenge kubanga Kristo tagwagala. Bwe tutyo tusobole okusikira obwakabaka obutaggwaawo. Amannya gange nze Najjemba Rosette. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe owa 3ABN ntwala omukisa guno okwanirizaako enkyene ya leero. Weebale kutwegattako, weebale kubeeranga naffe, ate n'otakoma ku puroguramu eno ensulo ey'enkya wabula ne puroguramu endala zonna ezibeera naffe n'obanga ozigoberera. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Twebaza Katonda abukeesezza enkya ya leero era ne tusaba atuluŋŋamye mu lunaku olwa leero. Ayogera naawe si mulala nze Lumbuye Dennis, omuweereza wa Mukama okusinziira ku kanisa eyitibwa Kabulengwa Sabbath School nga lino nno ttabi eriri wansi w'ekkanisa eyitibwa Kampala Central Church esangibwa ku luguudo Gaddafi Road opposite LDC. Nga tugenda okuyingira mu byokuyiga byaffe enkyene ya leero nja kusaba weewombeeke tusabe. Kitaffe katono mu ggulu ogulumizibwe otenderezebwe emirembe n'emirembe. Tukweyanziza nno Mukama bw'otukuumye nga tuli balamu. Tukweyanziza nno Mukama okutulondayo okubeera abamu ku abo abakusinza enkyene ya leero. Jangu otuyigirize ekigambo kyo otuluŋŋamye. Kyoyagala Mukama kikolebwe mu bulamu bwaffe. Tubeere bwe tusabe n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba kiki ekisinga okwetaagisa. Kiki ekisinga okwetaagisa? What matters most? Kiki ekisinga okwetaagisa? Olunyiriri lwaffe luvudde mu Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 4 n'olunyiriri olw'16. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 4 olunyiriri lwa 16. Wagamba nti nate twetegeera nti twakkiriza okwagala Katonda kw'alina
gye tuli Katonda kwagala n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye. Olunyiriri lwogera ku kwagala. Katonda kwagala n'oyo abeera mu Katonda abeera kwagala. Olunaku lwa leero lunaku lw'abataata okwetooloola mu nsi yonna, era olunaku luno lubeera lw'abataata luteeka essira ku mmere bataata gye bagula, ebirabo bye bawa abaana oba ne babeera nabo, n'ebinyumu. Naye era lutujjukiza obukulu bw'okubeera taata, ng'ovudde ku mmere, ebirabo, ebinyumu, n'ate lutujjukiza n'obukulu bw'okubeera taata. Okubeera taata kya buvunaanyizibwa okukira ku ebyo bye twogeddeko waggulu, kya buvunaanyizibwa ate obw'amaanyi ddala. Era kubanga nti teri taata atuukiridde eyali abaddewo, kizibu okuzuula taata ow'okulabirako. Ku nsi kuno tekuli taata atuukiridde, era toyinza kugamba nti bw'ogenda mu kitundu gundi ojja kusanga taata atuukiridde. Bw'oba onoonya taata gw'oyinza okuyita role model ow'ekyokulabirako, ojja kumusanga mu kifo eki Bayibuli yokka. Naye kuno ku nsi okwaffe tekuli. Togenda kusangako taata atuukiridde. Weewaawo abasinga obungi babaddeko ne bakitaabwe. Ffenna tukuze ne bataata baffe. Oba oli awo oyinza okuba tewafuna mukisa kukula naye nga wakula ne maama wo, oba nga ne maama tewakula naye nga wakula n'owooluganda omulala yenna. Naye nga abasinga ku bazaalibwa bafunye omukisa okubeerako ne bakitaabwe. Era buli omu ku ffe, buli omu aba agamba taata wange yasinga. Teri yeyinza kuwaanira taata wa munne. Taata wa gundi yasinga. Ow'emmamba akola ki? Awaana ye. So buli omu awaana taata wange, taata yasinga. Kino tukitegeera ku ekyo kye batukolera ng'abaana. Taata kyakukolera ewaka kusinziira okugamba taata wange yasinga. Entanda y'okubeera taata omuwanguzi tukisanga mu essula gye tuva okusoma eya Yokaana. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okuminanya awagamba nti Katonda kwagala. Tuyinza okuddayo n'osoma n'olaba. Nate twategeera era twakkiriza okwagala Katonda kw'alina gye tuli. Katonda kwagala ne bwe tukoma awo. God is love. Katonda kwagala. Ffe tuyinza okuba tuli bataata naye ng'okwagala kwaffe ate tuyinza kugeraganya n'ani? Katonda. Ffe okwagala kwaffe kwa lusuusuuto era okuggwaawo, naye okwagala kwa Katonda kubeerera. Katonda kwagala. Boddayo mu Yokaana 3:16 era nawo wogera kwagala kwa Katonda. Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'akola ki? N'awaayo omwana we omu amukkiriza. Buli amukkiriza aleme okubula, wabula abe n'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Naye ate ffe bataata ab'oku nsi tubeera bino wammanga eri abaana be tuzaala. Tuyinza okubeera bakazannyiriza eri abaana ne bakitwala nti taata wange bw'ajja azannyako nange, ne tubeera ne faani. Omwana n'akitwala nti okwo kwe kwagala kw'olina gy'ali. Omusajja ayinza okubeera oyo akwasisa empisa, disciplinarian, nga ye akwasisa mpisa waka, taagala nonsense. Omuzadde ayinza okuba omukenkufu, genius, nga w'amagezi, ebintu by'akolako bya magezi. Omuzadde ayinza okuba avumbula, creative. Ayinza okuba oyo nga mukozi nnyo, hard working eri famire ye. Naye bino byonna tebisemberera n'akamu ekyo taata atuukiridde kyalina okubeera nakyo. Weewaawo byonna birungi, nodda n'ositula ku
ku mwana n'omubuusabuusa olaba essanyu ly'omwana n'ojja ne muzannyamu ne mwetooloola banaaba basanyufu n'okola kino ne kiri naye bino byonna tebituukira era tebisobola kwenkana ku oyo taata akoze eki atuukiridde. Ekibuuzo eky'omuggundu buli omu kyabuuza kiri nti is dad a loving dad? Okukikyusa ennyo mu Luganda kitajjaayo makulu. Taata atwagala. Is dad a loving dad? Kitaffe atwagala. Era kikka ku buli muntu ayinza okubeera taata. Taata atwagala oba taata tatwagala. Ononsonyiwa ggwe omulabi waffe. Naye bataata abamu twesanga nga Katonda atwadde bwe mukisa gwa kufuuka bataata naye nga tetukola kitundu kyaffe kye twandikoze okubeera bataata. Abamu kufa obuvunaanyizibwa bw'okubeera bataata twabwesamba dda. N'osanga abaana nga tebalina na ngoye za kwambala, n'osanga abaana nga bayita bwereere, abaana teri banoonyeza mmere nga wazaalira nsi n'olekaawo. Ddala ddala obeera taata ayagala. Gwe wamala okuzaala n'olekaawo omuntu kyayinza okuyita community may concern tebinkwatako naye ng'ate gwe taata gwe alina obuvunaanyizibwa eri ki amakaago. Nodda ewaka bambi kannyabo kassebo ne kaavula kajje gy'oli naye nga kazze okasituleko naye nga oyagala nakasamba busambi kagenda eri. Nali ndabye ku muzadde abonereza omwana naye engeri gye abonerezamu omwana nga yeetaaga kumuggyako bujja omwana n'omutwala n'obeera naye. Temubiraba eyo ku mawulire ne balaga omuzadde ne bamukwata nga bamukwata bamulanga kutulugunya mwana. Tuli bazadde bannabaki abatalina kwagala naye ng'ate abaana betutulugunya baana baffe ffe tubazaala ffe tubatadde mu nsi. Naye omwana n'omutuma agende ku dduuka aleete ekibiriiti mugenda kuba nno mmere 10 n'akisuula naye n'omukakkanako n'omutulugunya lwa sinyisi 10 kuba nsudde sinyisi 10. Toyina kwagala nakamu nti ye mwana ye omutumye naye 10 kigudde mukinoonye oba kyekiriwo oba mweyazike. Naye omuzadde nakkakkana ku mwana n'amutulugunya omwana n'atuuka n'okugenda ku kitanda lwa sinyisi 10. Okwo kwagala bannange. Kati nno nga lunaku lw'abataata tweddeko tukole ekyo ekitusaanidde. Abaana kye beetaaga okukira ekintu ekirala kyonna kwagalibwa. Teri kirala. Tujja kukola ebintu bingi naye nga tetubalaze kwagala. Tumala biseera. Era okwagalibwa kyekintu kiba kyasinze okujjukira mu nsi muno. Era omuntu akulaga nzi taata wange yanjagala nnyo, maama wange yanjagala nnyo, naye kyannaku nnyo abaana okujjukirako ng'aga musajja oyo kale yatukuba emiggo, omusajja oyo yatuyisa mu mbeera efaanako bweti. Nze nina kawala kange akato naye sisiiba nako, naye obudde bwako bwe kamanyi nti kati kalina kubeera nange nga kamaze okunywa caayi akawungeezi okuva ku ssaawa emu paka bwe keebaka kajja nkasituleko. Bwe budde kabeeraawo ne kakukwatako mu kirevu ne kakuweeweetako n'okalaga okwagala. Naye otwala obudde eri omwana oyo gw'olina n'omulaga okwagala. So buli lunaku bwe mba nti ndi waka nkomyewo essaawa ze amaze okunywa akacaayi akawungeezi mulabiraawo nga zze gyendi ku mubiri kumusitulako. Naye senga simulaga kwagala nga naye tajjawa tajja gyendi senga muyisanga ekyokuttale ne mugoba. Waliwo emboozi gye nawulirako lumu abooluganda abaali bakuŋŋaanye, yali family nga basazeewo okuŋŋaanya naye ba siblings tuyita abooluganda ne bakuŋŋaana naye nga batutte ebbanga nga tebalabagana. Naye kati bwe bakuŋŋaana
ne banyumya emboozi ne bejjukanya ez'omu buto ne boogera kino ne boogera kiri. Kati abawala ne bagamba mwannyinaabwe kiki kye tusinga okujjukira mu buto kye kiseera nti wavanga awaka n'ogenda okukola ki okuzannya n'emikwano gyo. Naye nga muli tugamba bw'onodda olina okugasimbagana ne taata kubanga tewazannyiranga waka. Era abaana bangi abavubuka abavubuse baagala nnyo okugenda okuzannya omupiira ne bagenda ne bannaabwe ne babeera ku mupiira ne badda ekiro bayinza n'okudda naawe beebase ne yeesonseka bwesonsesa ennyumba tayagala bawulire nti wuuno akomyewo. Abazadde abamu nga baana babakambwe gundi tajja kulya mmere tasibye waka. Naye mwannyinaabwe ono baamujjukiza ekiseera ekyo ate yabeewuunyisa abagamba nti nsina kyenzijjukira kizibu kyantuukako kizibu bwe nagendanga okuzannya. Ekyo kimu kyenzijjukira taata yandaganga okwagala. Bwe yakomangawo ate teyamuyombesanga nako nti oba wange ovaawa. Taata yakolanga ki? Yamulaga kwagala. Ate nga bano bo baali basuubira nti olusanga bwe yaddanga ate taata yali nga mukambwe ye yaga talinawo ajjukirira kitaawe kumubonereza nti aludde ku mupiira takoze mulimu akomyewo kikeerezi. Ebyo byonna bano bye baabirowoozanga. Naye ye kyajjukira yabagamba njuka ekintu kimu kitange yanjagala. Abaana bw'obaagala ng'omuzadde oba wazaala buzaazi n'oteekaawo mu nsi. Abaana abamu bano nze nabawulirako sijjukira naye emboozi ndowooza bannyumize. Naye abaana bano baabwe bo baafiirwa taata waabwe. Bwe bafiirwa taata waabwe ne taata waabwe ono yali mukambwe nnyo ekyenkanidde awo ng'abatulugunya. Naye taata bwe yafa abaana bano baakuŋŋaana bajje naye ekyabakuŋŋaanya okujja ewaka tebaakuŋŋaana kujja kukungubaga wabula bajja kukakasa nti ddala omusajja ono ddala kitaffe afudde omuntu amuwonye. Abaana ne bakwogera ebigambo ebifaanana bwe bito ng'oli muzadde nga bazze kakasa nti ofudde gw'abadde abatigomya gw'abadde abakankanya baga nti omuntu amuwonye agenze. Bano bo bajja bakakase nti kitaffe afiiridde ddala agenze. Kinakuwaza naye ng'ate kituufu ekisobola okutuukako ng'oli muzadde. Lwaki? Kubanga oba abaana tewabalaga kwagala, kubanga abaana tewabafangako. Abaana bangi bakuze naye ng'abamu bakuze bayambibwa buyambibwa gye tubeera gye tukoledde gye tuwangaalidde. Nolaba nga abo abaana kitaabwe gyali naye nga yabasuulawo takyabeera nabo. Namulabako omusajja ku kyalo gye nnakulira naye nga azadde abaana atali omu abatali babiri naye nga ye emifo ky'okwagala abaana azaala ng'alekaawo. Abaana nga bayambibwa baliraanwa okubawa ekyokulya. Kwa bwe yazaalanga ng'alekaawo ng'atambula adda kawungeezi ne bubeera mu nnyumba. Tubiraba era tubirabyeko naawe ampuliriza obirabe. Ne bajja omwana mu nnyumba ne bamukunulayo nga yenna akonzibye naye ng'aliko abamuzaala. Ne weebuuza ti ddala omwana ono waleeta waaki mu nsi ow'okubonyaabonya. Omuwandiisi omu agamba nti obulamu obulungi bubeerera n'ekyo ky'olina so si ate ekyo ekinene. Weewaawo ffenna tuyinza okwegomba okubeera n'ekinene naye obulamu obulungi bubeerawo ng'olina ekyo ky'olina. Oyinza okubeera taata ayagala nga toli mugagga, tesente tezikuyitaba, toli bifeekeera naye ng'ate ekyo ky'ofunye okigabana n'ab'omu maka go n'okwagala. Oba mulina muwogo gwe mugenda okulya yekka n'omulya n'okwagala mwena ne mumuliira wamu. So si kubeera taata. Taata abamu bagenda n'aleka famire eka nga bayinza okuba tabagulidde enva oba yaguze entula naye n'amala okuva ku mulimu n'ayitako mu kajooyi nti
n'amala okulya n'abwegera n'ajja yakkuse yeeriisizza yeewewaawo sente ze yazikoze naye neno famire gyalese yeye nye naddiika nga yakkuse naye nga baalese eka yabalekedde entula ze bagenda okukola ki okulya naye nga ye ava kulya biki bifi. Kyakyewuunyo era kyegombebwa okubeera taata abaana gwe banenyumirizaamu so si gwe baneekokkola nga bali awo kwekokkola bwekokkozi tyawo omuntu alabye ne omusajja oyo. Olunaku lw'abataata lwandibadde kaseera kalungi bataata okwefumiitiriza oba ddala booleka okwagala kwa Katonda eri abaana baabwe. Tulina okwagala eri famire zaffe, twoleka okwagala nga Kristo kwe yalaga ekkanisa, twoleka okwagala Kristo kwatwagalamu, oba tetuli awo kyakwekokkola eri famire zaffe oba eri abaana baffe. Taata bw'oba olina awabulamu si kikeerezi okukyusa n'olaga abaana okwagala okuva ku ntobo y'omutima gwa taata akyuse. Tusobya nga bwe twonoona kitaffe ali mu ggulu n'atusonyiwa okwonoona kwaffe, naye naffe si kikeerezi bw'oba olina famire ddayo giraga okwagala. Bw'oba olina abaana balage okwagala n'ekyo Katonda kyakuwadde ekitono ky'olina. Bwegejja era olibalaga okwagala okunene, weewaawo ne kuno kunene mu ngeri yaako, ne balage okwagala n'ekyo Katonda kyatadde mu mikono gyo. Balage okwagala kwa Katonda nga Katonda bwe yatwagala. Abaana basituleko naye ng'obalaga okwagala kwa Katonda. Weeyambisa ebyo Katonda byakuwadde mu makaago okwoleka okwagala eri famire yo. Okwagala si kwakugula. Tibakutunda gindi ndyoke mbeere n'okwagala. Twetondamu ettima ng'oli musunguwavu toyagala kumanya. Abaana ne basembera gy'oli n'onyiiga. Ye n'owetangojja bagamba lubazi anti wuuyo akomyewo. Buli omu anoonya gy'akwekweka. Omusajja atukomeddewo. Tuyinza okulowooza nti abantu abeeyisa mu mbeera ez'ensi abatamiivu be bakola ebintu ebimu nga bino, naye n'abantu abakristaayo abamu bayinza okuba nti famire zaabwe abafamire bazeekokkola. Tuyinza okubeera mu kkanisa nga mu kkanisa tuli bawombeefu nnyo, tuli bakristaayo, naye nga ate bwe tudda eka tubeera nsolo eri abantu baffe. Twali ku kuziika ennaku ezo eyali ayigiriza n'ayogera ku kwagala, bw'ayogera ku kwagala n'ayogera ku taata omu abaana gwe baali bawaana mu kkanisa gy'asumba. Abaana ne bagamba, oyo gwe muwaana oyo atukola bw'ati ne bw'ati. Nga kyanjawulo nnyo ky'olaga abantu ab'ebweru ate n'ekyoli ewaka. Nga kyanjawulo nnyo era omuntu okumumanya embeera ze si kirungi kubuuza gy'asabira oba gy'akolera. Kinyina obuuza ab'omu maka ge gennyini, naye kitammwe yeeyisa atya, omuntu ono abeera atya. Awo ojja okumanyira ddala obuvo n'obuddo bw'enneeyisa y'omuntu. Naye nga bwe tugambye nti okwagala si kwakugula, okwagala kwa bwereere. Era kyekirabo ekisinga taata kye yandibadde awa ab'omu maka ge. Nga tujaguza olunaku lw'abataata, kyandibadde kya nsonga ne tubeera n'okwagala eri ab'omu maka gaffe. Weefumiitirize bw'obadde ekiseera ekiyise. Bwe kiba nga kibadde kigulumiza Katonda, Mukama waffe yeebazibwe. Bwe kiba nga ekiseera kibadde kya nnaku eri ab'omu maka go, munnange tukyalina ekiseera era ekyokukyusa. Onyo lwatugambye ti Katonda kwagala, ne naffe twandisaanidde okubeera nga twagala nga Katonda bw'akola ki, bw'ayagala. Mukama akumpeera omukisa. Ng'oyita mu lunaku lw'abataata, taata gwe wenna atalina kwagala, kye kiseera
okyuse obeere n'okwagala eri ab'omu maka go. Mukama atuwa omukisa. Katusabe. Tukweyanza nnyo Mukama olw'ekigambo kyo kye tuwulidde. Tukweyanzizza bwe tuyize okuva mu kigambo kyo nti oli Katonda wa kwagala, era naffe abakugoberera twandisaanidde okubeera n'okwagala nga naawe bw'oli okwagala. Weewaawo Mukama, tuyinza okuba nga lwaki tutambula bulungi nga tetulina kwagala eri bantu bannaffe, n'okusingira ddala eri ab'omu maka gaffe. Tuyambe nno Mukama otuwe okwagala mu ffe, kubanga okwagala si kwakugula. Tuyambe tukyuse emitima gyaffe emikakanyavu, kubanga tumanyi obutaagala kibi era ekiva ew'omulabe Sitaani. Tuyambe Mukama tukyuse tubeere n'okwagala eri ab'omu maka gaffe, eri be tukola nabo, eri be tuwangala nabo, na buli sekino Mukama bwe tulabika nga tusisinkana. Tubeere olunaku olwaleero Mukama, tubeere otuwe okwagala mu ffe, tubeere otuwe okwagala eri abaana be tuzaala, okwagala eri na buli ssekinnoomu gwe tuyinza okusanga mu maka gaffe. Emikisa gyo Mukama nga kitambule naffe okubeera okwetooloola olunaku lwaleero na bulijjo. Tusabe n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa, mbaagaliza olunaku olulungi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.